Wente. Okay, tugenda maaso banafaba Niko Films bakuletedde era nga tandisa akanyomonyomo. Tutandika butandise era nga tugenda maaso. Ate nga sagadde bakunyumiriza Niko Films Uganda bebakutuusako firimu yaabwe ey'omulembe gy'otandise era nga sagadde olekendi osubwa akanyomonyomo nga batugamba Mutant Films Africa wamu ne banafu aba Niko Films Uganda bebakutuusako firimu yaffe etandika era nga tugenda kusinkana abazanyi bomuli Sonko Richard tumulaiko mu firimu nyingi saako ne Nicholas B tosubwa mwana mwala Angelo Selina NC Elizabeth mu firimu yaffe etandika emanyikiddwa nga akanyomonyomo. Kale nno mu bigambo bino bye tuwulira oba erinnya lye tuwulira akanyomonyomo ze bimu ku bigambo ebyogerwanga bajjajjaffe eri abaana abalabika okuba ni baalinga ba mitwe minene, naye nga akanyomonyomo kalinga kagaba amakulu mangi eri omuntu oyo awulidde ekigambo ekyo so n'oyo akikozesezza. Etandika butandisi era nga tugenda maaso. Kale nno tulina essomero kwe tutandikidde lino tulengera abayizi bagenda maaso mu ssaawa ey'ebibiri ey'okusoma ezandibadde discussions. Waliwo mantalahana omanyi communication y'amasomero engeri gye batakkiriza simu mu bibiina kadi ba mantalahana afubanga bw'asobola n'atuusa ekigambo kye gy'aba akyagala. Omusomesa tannajja so mu kibiina we mubeererawo nga omusomesa taliiwo mubaako bye musomako. Waliwo ali mu practical ya laavu kamugambe tewandikamu ffumu wandikamu ogufumu owange kwata essimu yo. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Oba leero agambye eki? Kale nno abazadde bali mu buzibu mu mutima mwe wassa effumu. Mantalahana atambuze akapapula ne kabaako emmeeza kwe kasibidde ya muyizi munne okumulaga nti yamulekamu effumu. Era tuba tuli awo ogenda okwetegereza nga omusomesa ayingidde ekibiina abuuza abaana bano embeera gye balimu. Ekyali ku ntandikwa nga bulijjo. Kaakati omusomesa ono yali musomesa wa Luganda. Tugenda kusoma ku Luganda. Mwana ati Oluganda omuntu ayinza okuwulira ng'oli alwogera naye ng'amanyi lwayogera lwero. Bantu bangi bakola nnyo ebigambo bakola bulanda mu nnimi nga boogera era abantu abamu balowooza ni Katonda yabaawula mu nnimi naye abasinga ennimi ezo ze ziraga omuntu entegeera ye, kubanga ogenda okulaba olulimi lw'omuntu bo bategeera batya mu lulimi olwo. Era totusomesa Luganda waki munkuba ebi oyagala kuwawaabira Mantalahana? Mantalahana omuwawaabira? Mantalahana tawawaabirwa okwogera Oluganda n'olusoma aba akyawandiika. Tugenda kusoma ku mawano. Ani agenda maaso n'okukola effujjo? Kakati nno kambanyumize. Ekyatandika butandisi. Kale nno baana mmwe mulabika okuba ne mulina eddalu lingi naye nga kye mutamanyi nti eddalu eringi ate lirina obuzibu bungi bwe luleeta. Yatandika obbannyonnyola ng'abagamba engeri gye tuli mu Luganda. Olwaleero ngenda kuleka nti mbagererayo olugero era nkakasa mu lugero luno mulina kye mujja okuleka ne muyigamu. Edda ennyo waliwo ekyalo kino bagamba mbu kyalingako emisambwa mingi era emisambwa gyabeeranga mulaavu nagyo nga gigenda out. Era waabangawo ebiseera abantu we bataakimiranga mazzi kubanga emisambwa bagamba essaawa ezo waliwo essaawa bagamba 8 waliwo oluzi olutagendwako ng'emisambwa gibeeranga nagyo gyensanyusaamu kuba enzizi zaabanga za misambwa egyo. Kale nno tegyagalanga nnyo kweraga bantu newankubadde tegyayinanga mitaana gye bali abantu naye emisambwa kyegiva tegyeraga bantu. Abantu balina nnyo olugambo ate emisambwa tegyagala gyogerako kubanga ebitonde bino emisambwa era byatondebwa omutonzi nga byo ebigendererwa byakyo tebyagala kulabika nti bikola ki bibeera byogerwako. Omusambwa gugamba mbu simanyi ate nalabya akakongovule kante oba ogugeyezza omusambwa tebagugeya. Omusambwa gyabeeranga mazzi kati onayagala kati emicambwa egyo gyabanga ku nkoma
emisambo gino gyabeeranga mu mazzi ebiseera ebimu, ebiseera ebirala ne gibeera ku lukalu. Omusomesa ono wakati w'okuba ni abaana bano badde batandise effujjo, omanyi abaana bakola nnyo effujjo ku basomesa. Kati omusomesa alina omugezi aleetayo olugero oba ensomesa empya, abaana n'abaagazisa okuba mikwano gye. Omwana buli w'omusomesa nga mukwano gwo atandikanga n'okwagala okulekaani by'osomesa abyagala. Kale n'ebiseera ebisinga emisambwa tegyalabikiranga nnyo bantu bakulu, naye abaana abato baagirabanga. Abaana abato kye bavagamba ndi malayika za Katonda, balaba ebyo abalala batalaba, ate abalala ne balowooza okuba ndi bintu ki bya muzannyo. Laba emisambwa gino gyabanga gya bulijjo tegyayinanga buzibu, era emisambwa gino girina engeri gye gyalagiranga abaana bano nga gibeera nabo ne gibeera nga gibawa embejja. Misambwa gyaleetanga n'ebibala nga tegirina miti, era emisambwa gino gyalinga friendly nnyo eri abato. Naye okuba musambwa gukugabidde eryenvu, omuntu okuba nga akuwa eryenvu nga tolabe wawagula, ekyo nakyo kimalamu amaanyi. Omuntu okuwa eryenvu nga tolengedde wawagula, ekyo nakyo kyalinga kyewuunyisa. Kale n'obwana buno ate bo bwayagalanga nnyo genda kuluza essaawa ezo, kuba bwalabanga nga wabeerayo abagabi abagaba n'osinga eka. Ekiseera gye baleeseyo emisambwa Mantalahana awulira, era tannafunamu ssanyu lyonna kuba omusomesa yamuyingiridde adde alina amasimu g'akuba ng'aweereza abaana b'abandi opapula abasinga okunyirira mu kibiina. Musambwa guba musambwa gutya? Omusambwa guba mwoyo ogutalabika nga gwagadde, naye lwe gwagadde gulabika. Yagendanga maaso n'obbalaga abantu abasinga emisambwa tebagimanye. Okuggyako nga avudde mu kifo kino. Omuntu yenna oba awali amaanyi agakola nga naye tolaba maanyi ago, kwegamba gaba mu kitundu eky'omwoyo. Emisambwa naturally they belong to the spiritual entity. Era ng'agamba nti emisambwa kye kitonde ekiyinza okuleka nkirabikira omuntu nga kyagadde, naye nga tekibaawo. Wabula omwoyo ogwo gusobola okwambala omubiri gwonna gwe n'olaba ani waliwo ekiriwo, naye nga oba tewali kiriwo. Kati ono ayagala amanye emisambwa ani agizaala, gizukuza girina basenga bakitabe baagyo, gigenda ddi mu katale ak'omubu olukale oba ak'olukale. Egyasookawo nti emyoyo egyo gyali gikolagananga bulungi naye Katonda mu kwewagula ne babanga bakola ki? Tebakyakolagana ki naye Katonda. Wegibanga emisambwa gyali nagyo gyewagula naye nga gyali gyatondebwa Katonda. Lwaki gyali gyagala abaana ng'ate n'abaana nabo Katonda ye yabatonda? Wuliriza nnyo. Kaakati webale nnyo, abaana bano gyayagalanga nnyo abaana olwakubanga nagyo gyali mizadde. Ebyafa ebitugamba emisambwa gino Katonda yali yatonda mitondi gy'okugitunda kigendererwa kyagyo ki, era gyaleranga, naye mbu gyali gyakola ensobeera ekyagigobya ku mwanja eri Katonda. Gyali gyayewaggula, emputu yali nnyingi ng'era omwana ewaka bw'aba n'emputu kitaawe n'amugobeeka. Kati bagamba egibanga gyali mibi ewa Katonda, lwaki ate abantu gyali gibeera kumpi n'abantu, abantu nga bagyagala nnyo era tegyayina bulabe eri bantu. Oli agambye nti mu misambwa mubaamu emizadde n'emikwakkuzi. Gyaleranga abaana b'ekyalo kubanga bo baali bagimanyi era nga bagiwa ekitiibwa. Ebigambo bino bibiri byombi bya njawulo, worshiping and respecting. Emisambwa olubereberye gyagalanga nnyo respect, naye abantu ne bakimistakeninga ne balowooza nti balina gigulumiza, kwe kutandika ogisinza. Kubanga omuntu yenna atandika okutya ekintu ekimusingako oba ekyo ekikola ebyenjawulo ku bibyo by'amanye. Y'ensonga lwaki ensi yavaako obutabanguko era ebintu ne byonooneka, abantu kasita batandika okugulumiza emisambwa. Olwo kubanga gwagadde gulabika, okubanga tegwagadde tegulabika. Naye ku lw'okuba byo byali byatondebwa nga birina amaanyi ag'enjawulo okuva ku butonzi,
emisambwa gino gyali nga gya mirembe nga bwe bagambye wali mukusooka uliriza ginyiiza nga giyina emirembe emisambo okutuuka okutaama sebo gyanaabanga nga girina abaana nagyo gyabanga mizadde era bw'otuuka ku luzzi mu kyalo ne bagamba olwo luzzi lwa musambwa bwe guwulira abajja ne gutema nga bwe nagambye omusambwa tegwagala gwogerako oyinza okujja ogwogerako mbu simanyi nagusanze gulina emberebeere kati ba abaana bazanyiranga nnyo eno we bayita ku luzzi ogenda mu kibira luzzi bwe bayitawo we baagala okunywa ku mazzi bazannya bayitawo bagenda okutyaba enku bazanyanga nga gibalaba kale gyabangawo naye ate oluusi bano nga bo tebagiraba abaana era kyobulaba abazadde bedda baagananga nnyo abaana okuzanyira ku luzzi kale bano babanga bakyasena kwendi omulabye kwendi yangwa tugende nga guyinza okweraga ngugambye tulaba ensonga lwaki abazadde bedda bagambanga abaana simuzanyira ku luzzi kubanga enzizi ezo zaafugwanga jjo emisambwa ne bagenda ku kyalo ekimu naye ekyalo ekyo kyali kirina emirembe era ng'emisambwa gikolagana n'abantu baayo bulungi nga tegirina musango oba tegirina mutawaana gye bali naye lunaku lumu ku kyalo kino ebizibu ebyajjira nga bw'omanyi abaana ebatuuka e Kampala abasinga bayiga amalala waliwo abaana abaava mu kibuga nga bazze ku kyalo abaali bazaalibwa ku kyalo okwo naye ng'ekyalo ekyo kyalina ennono zaakwo kati waliwo omwana eyavaako obuzibu eyaleeta banne okwagala okubaleeta ku kyalo babakyale yabagamba n'ekyalo kyabwe kiriko ebyewuunyisa kandabeko bana bagenda kujja mutuwa waliwo abaali bagenda okujja ku kyalo kyabwe ngendi oyagala kummalako mirembe gwe saagala nnyo bintu byakwogera n'abantu besitegeera muliwa fe twabalese mwakere kaakati kabooki bo be basoose ku kyalo abalala batuuse fe tuli eno mwe muli eyo muli ku ki saagala muyingire ku kyalo kino obudde nga buzibye ekyalo kino bakoma okijjako abagenyi 12 mwe muliwa ndi naye wano era abooki alina ekintu kye bane muli mutya fe tuli eno munange betuva mu mapeera naye mwaluddeyo nammwe ate mukimanyi eno 12 ekyalo bagamba waliwo geeti yakyo eri invisible 12 muba mumaze okuba nga mugwera mu nju so nno we yanyumizanga banna abava ku byalo bino oba abaali mikwano gye be yasanga e Kampala n'abagamba n'ekyalo kyabwe Matendo abavubuka gye baino linagamba ekyalo kyabwe Matendo era nayagala okutwalayo banna abalambuzeeyo kati bannayo baali basuubira baali babasuubira essaawa n'okuleka ne batuuka njagala olabe efirimu egenda maaso kuno kwe nateeka empeta wajjeko empeta ogitadde kikano kitegeeza toyina muntu gweyagala leka kufuna ndowooza eyo ate y'abaana batonda gijjeko nga njoza bwe batingoyi luno olugalo mba sirukozesa nnyo bwe tonyiiza yamuwa empeta y'omukwano empeta ekyukakyuka kale gijjeko sigankunda mugijja omukazi omuwadde empeta oteekako naso ate ogisanga ku kisajja yaba omusajja mu nju toddamu gijja waawe eno empeta yetegeeza obufumbo engalo ezimu ku mukono zina kye zitegeeza abadde atadde ku mukono gw'obukyayi bagenda kusanga ng'onyiize ate tugenda sanyuka muno bano tebakusanga ng'ovudde mu mbeera onsonyi baagala nanga bw'okiwulira yabooki ne munne abooki ebyokunywa ekyatandika butandisi tugende nze onfunira ebyokunala bagenda okujja nga nze neeterezezza
olaba n'enkoko zirwana ziyomba gwenna bikyokyo ndekase kawanga gwenna bikyokyo waliwo abazisibyeko sente kya bulijjo omukazi yawe omusajja bamukubye kaka tuba tuli awo ogenda okwetegereza waliwo boda eyingidde ekyalo bakuba akakule tuyingidde weewa mwana waffe weewa mwana waffe egenda maaso firimu yaffe etandika butandisi efirimu yaffe etandika butandisi bebano bebagambye abavudde e Kampala era mukuva e Kampala balina okuleka ni bazze kulambula kyali waabwe yabagambye nejjukira byetulaba waliwo omusomesa annyonnyola abaana bali mu kibiina oluvannyuma lw'eddalu eringi kiki eriyinza okuleka ni lireeta era byabannyonnyola biri ku kyalo kuno so ng'emitaana gyonna ekyalo kutuuka okwekyanga n'emisambo okunyiiga kyava ku bavubuka ab'effujja abaava e Kampala ne bagezaako bagamba ennono n'obuwangwa n'ebyo ebirina okugobererwa ng'otuuse ku kitundu kino abavubuka ne baleka okuba ni babisambajja tugenda tukola ki twetegeka terinyo kyamanyi kyetakisanga tugenda efirimu egenda maaso kubanga tuyinza okukyusizayo ku ngoye n'obwokuyalya n'obwokunywa nga bagenda maaso beetegekera embeera mukiwulira kati bo bagamba baagala babe nga balambula ekyalo kino Abooki yabagambye n'ekyalo kiriko ebintu bingi ebisanyusa wakati meeting tugirimu ate bw'onoovaawo ng'oweza simaite ayagala bagende maaso balabe omuntu omukulu ku kyalo kuno bababuulirira banno gwe oli mukwezinya kino ekyalo tebeezinisizaako wamaffe twale matugunda twaze mu bintu zaagala matugunda waawali amatugunda mutwagirira awali ensaali banayinza nazze kulambula nakusanyuka kulambula kuyina kumpa ssanyu just having fun mutulagirire n'awali obuyuukiyuuki waliwo abaagala ogenda mu buyuukiyuuki nga bw'omanyi ensi bweyonoonese mitwene nga bagamuzibirize mbasabire ayi mukama katonda wange ayi mitwene tuzze ku kyalo kino era nga twagala okuleka ntulambula mukama katonda nkwegayiridde beera nange ompa omukisa osaasire n'abagenda ne mu busaalu mitwene ebigambo bye birimu ka ampu tebivaayo bulungi bajeemu n'emize egyagala n'okukuba matoffaali mu nsiko nera mukama katonda tubeere ne bye twaze okulambula n'otuwe n'omukisa amiina banange esaala ya mitwene tetumanyi oba etuuka kino jjukira ekyalo kwe bazaala Abooki era Abooki yabagambye agenda kubalambuza wabula bagambye ekyalo kino kiriko ebintu byaki ebirina okuleka ne bigobererwa bino byonna bye tulaba omusomesa ono yali mu kuleka ndi abinnyonnyola abayizi bano ababuulira ebizimu ku ngero z'emisambwa kaakati munnange omugamba mpa esente zange jajja mukoona mmere enkalu tekulimba munnange mugire nakani mbadde nsekula enseenene zino muleete nakani saagala okuleka ndi ate munange emimonde tugirirawo mala okukoona enswa jajja mukoono agenda okulengera waliwo abajja nagambye firimu gye tulaba bagiyita akanyoomonyomo naye nga akanyoomonyomo lugero olwagerwa edda bajjajjaffe era ng'oli bwakugamba akanyoomonyomo kitegeeza gwe bakigamba balina omuze gwe bakulabyemu kaakati Abooki kye yakola ng'akwata ggangaye ng'agireeta jajja oli otya nga bw'omanya abavubuka ababuuzisa fujja balaga ni bampisa Abooki jajja munange mbadde ndeese emikwano gyange era mikwano gyange bano agamba ekyalo kyaffe kyanjawulo ne bagamba gwe Richard ono abamujjawo ono tugenda maaso timujjawe mukyala munnange kakati mukyala wa Abooki engeri eno gy'abajjajjaawe kati ono yali jjajja wa Abooki kati Abooki ayina ekyazze nakyo ekyuma
kati oyo aba mujja we mukazi wa Booki aba mujja woono kuba noono mujjajja abeera mukazi wa Booki nga omanyi ebyoluganda yababuulidde bannange mwana wattu wa Booki leero muzenga buwungedde kino kinnange buli omu yazze n'owuwe abaana balinga abaze out bannange nga ndabanga alina emiguwa mu mutwe kati ye jajja balaba sitayiro z'enviiri yalabamu omuguwa ogusobola okulunda embuzi ye so nga ate ye omuwala ono alaba sitayiro ya nviiri efirimu egenda maaso ebintu byakuno ebyafaayo bitwalesiza okukubuuza kaakati munnange Booki yakolanga agamu naye jajja ebintu bingi ebigenda maaso e Kampala ensi etabusa abantu tebakyamanyi byafaayo na nnono era kyenkoze kwe kulabika ninzija nkubuuze obeeko engeri ate gy'oyinza munnange okutunnyonnyola abantu bano bayige naye amaaso g'abantu nga gali mu ngalo n'abagaba musooke mugende mufene ebyo tunaabirabidda jajja munnange weebale jajja Booki okoze naye mwegendereze mulye ku muti gwokka gwe tubagambye efirimu egenda maaso nange mbuuza ndagalako Jambula oyo kaakati mitwene ye awoomerwa nnyo Jambula ate tulina Jambula tulina Mapera nejajja munange namannyo gandwalako nawoomerwa nagananye ne Jambula temuyina ku Jambula Jambula gyali munange eringa oba osusa olusalo nejajja nekengende ne mu Jambula nekasita otugambye nebalike balye ffene njagala Jambula efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga bawanula nga bawanula ffene nga bawanula ffene batandika kulya ffene efirimu egenda maaso abaana balya ffene era omukazi jajja bwe yabagamba omuti kwe balina okukoma jajja Mikono ate baaliiramu n'emiti gy'abamulirwana baalya buli muwulire obuzibu buvaawa bwe bamala okulya ffene babweze babagamba ssaawa 12 balina okubanga munnange ku 12 ezo bali waka bwe bamala okukuta ffene nga batandika kwesuubiza mukwano nsi naggulu baali bazze ne bubisikuiti bwabwe anga omuniga wa bisikuiti omanyi bisikuiti abaamu ebitabula amandaazi kati olya bisikuiti n'olya olutunga lupise olaba ono ngenda kukulaga laavu balimu kwanka Misono ono ali mu kyuma Misono ono buli omu ali awulira kyekyo tugenda maaso efirimu ekyatandika butandisi jankulage bananga ulira firimu yaffe yino jangu banange bali mulaavu
buli omu yazze n'ekintu kye twalidde mitwene ayagala yegu ono yazze n'erinywa ntenenene mwana mu lujja lwava tebabanga bazanyidde mugoyo Bita mu camping. Ekina kifogo wali otuse. gwe noomanyiyo Manyinze njiriya. soko olinde kungenda kuwata akalabo ka kampu kaliwa n'ajawo amaddu toyaka Paka ngakuga. efirimu yaffe egenda maaso era nga twagala tumanye Dudajebeka banange kyekaneeka monna ebyebye nge nkyemba nkwagala ngeni banange you make me to new ngeni ate gwosinga bebi na bazze kampi nga bali mu ttale eno mu kyukyu buli omu yakutte kyakwata n'anyweza ekintu saagala kutuyanira mu kagoye kankajje kagobe nga bali amapeera buli omu ng'agenda maaso musanyufu nga basanyuka nga beeyagala balina leediyo basuddeko kwako nnyo kutuntu nkikana abawala bali eno naye ng'ajjukira jjajja yabagaye babeere beegendereza bavudde waka nga basabye baagala kulya ku kikufene ne bwe bagenze okulya ffene aye tulengera bayiseewo buyisi efirimu yaffe egenda maaso era nga twagala tumanye Dudajje biggwera efirimu yaffe egenda maaso twagala tumanye gye baggwera bye tulaba gy'emize egitaali ku kyalo kuno abaana bava e Kampala gye baleeta kubanga ab'okukyalo omuntu okuba mu muntu n'ekikolwa eky'omukwano n'okunoga ebimuli beesuubiza eggulu n'ensi waliwo ebyalo by'oteemoolerako bantu kuyita bweru ng'amabeere bagawanise bati egenda maaso nti bwe bagendanga ku luzi okwo balinanga kweyisa batya abaana bali effujjo lye baakola buli wamu baataganjulawo era ne beemuulamuula omusomesa agamba nti ekyalo kiri kyaliko amateeka gaakyo era ng'ab'okukyala abasinga abakadde abakaddiiriddeko bakimanye kati bo baakwata kubo nga bagenda naye ne beerabira gye baali batambulira kwaliko n'enzizi eziteemoolerwanga kwaliwo enzizi ezitasitamirwako era nga waliwo enzizi z'otagendako ng'oli mu nsonga kati nga bagenda kumbe waliwo ebibagoberera batambula mbu balambula mbu kumbe n'emisambwa gye giri ate bo tebagiraba gyo gibaawo waliwo ebintu ebibaawo naye nga tebirabwa nga bitondewo ebiri zoyinza okuyita emisambwa era gyatuuza tabamiruka waagyo nga girengera waliwo abaali bazze era bano abaali bazze kyali kiki efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ate kaakabi bannange nemwene wali vyeza akabi mwana bano beetegereza banyumirwa banyumirwa nga badda mu serefi kumbe bali mu serefi naye waggulu waliwo emisambwa gituula nnyo miti omwo era ne gibanga giraba buli kimu bannaffe bali mu serefi era tebannafunawo mbeera yonna ebalabika okuba nibagaana okuba nibanyumirwa balaba bye ennungi kumbe emisambwa saa 8 gye bagirina okunaaba saawa 8 emisambwa gye sooka olindeko abantu abasinga bajjanga ku luzzi nga tebasaatuuka era tebasobodde kuleka ne bana bano bawuliriza ebyo jjajja bye yabagamba naye kye baakola abaana bano efirimu egenda mu maaso
luno oluzi tebalukimako mu ttundu. Abooki abagamba ebyawo saawa 8 tebajja ku luzzi kuno era temugezaadde olusongamu wadde olutuukako. Twala eri naawe nga lwaki luno tebalutuukako. Oluzzi lulina banyiri lulimu amayinja 3. Weegenderezanga nnyo obulombolombo abantu bagamba ni kino tokikola bwoti. Efirimu egenda maaso. Omukazi ng'ali mu mpale n'omala oluyimirirako bagamba nti omukazi ali mu mpale tojjaawo wano. Omukazi eyakubiddwa n'olinnyo ennyaanya tojja. Nze kale kanzije kanzije. Nze nga tegalina kyegankola oli ng'ayimirira n'engatto nga batandika kukola ddalu. Abaana nga batandika fujjo bwe babuuka ono bw'alinnyamu n'engatto nze nja nakkojowawo. Kati nga nyimiriddewo ogamba tebayimirirawo nga nyimiriddewo. Omuniga w'essite ye muntu gw'ogamba tofuka wano ti n'agijjawo agisiimulawo ti ne wasigalawo ekigambo ofuka wano. Twabazanyisa balina eddalu ly'otalabanga nga batandika okuzina obuddodi mu luzzi lw'abandi. Abakazi ab'empale tebalinnya ku luzzi kuno nga batandika effujjo. Nze nga mbuse nga mbuse nga mbuse nga mbuse. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Lengera eddalu. Lengera eddalu. Tewali kiriwo byemuli ku byammwe. Muwoza bisambwa ginyiiga naffe abantu tetuseka. Kale ninnyemu oba ginyiiga ginyiige. Nze ninyiziza osupula. Ono ng'alinnyira mu dda. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Laba eddalu. Laba eddalu. Kumbe emisambwa gyaliwo era nga gibalaba. Eddalu lyonna lye baakola emisambwa nga gibalaba. Twagala tumanye ludda wajja biggwera. Efirimu yaffe egenda maaso. Abaana bano tebakwata endabiragiro byonna ebabagamba. Omusomesa ng'ababuulira baana bange eddalu kintu kizibu nnyo. Lwaki agezezza okulekani abasomesa ku kibi ky'eddalu? Kubanga tutandise bamukuba obuyinja era teyabagalamiza bakuba miggo wabula yatandika obbalaga obubi bw'eddalu nakyo ekiyinza oliviiramu n'abantu okuba ni munyooma okuba ni temuwa bitiibwa ebyo ebigambo ebyogerwa ssaako n'ebibagambiddwa. Kubanga abaana bano nga bakayingira ekyalo singa bakimanya nti emize emibi balina ogireka e Kampala oba olyawo obuzibu tebwandibatuuseeko naye obuzibu bwabatuukako olw'eddalu balulinnyamu ne balinnya mu luzzi nga terulinnyibwamu ne balunaabiramu ne balinnya buli wamu wonna era ne banyiiza emisambwa. Amakulu nti emisambwa okuwa ekitiibwa kyagyo emisambwa kubanga n'abantu bennyini tubalaba nga balwana nga baagala okuweebwa ebitiibwa. Omuntu yandibadde ayagala okumuwa ekitiibwa naye ne kitaba kumuwa oba kumusinza. Abantu abamu baba baagala babawa ekitiibwa naye ng'engeri gye bakisabamu baba baagala kubasinza businza. Kati okusinza ebitonde kibi. At least obiwa ekitiibwa. Okuwa ekitiibwa n'okubisinza bibiri bya njawulo. Kyekaddirira lwaki musomesa ogamba abaana ano baagwa mu buzibu olw'eddalu lye baakola bwe baagaana okugendera ku bulombolombo. Abooki yennyini yabagambanga yabalambuza naye ate baabano obudde nga butambula nga bali mu serefi. Serefi zifuuse serefi.
Mwana njapa selefi mwana njapa selefi nga bekuba selefi bannaffe nga basanyuka era tebana bawomberayo neyinza kuleka ndi ebalemesa tewali kiremya yenna efirimu egenda mu maaso nga bapozinga selefi bali mu selefi faananyi nga bukaaba naye gye bali bawoganirayo waliwo okuwogana nga we muli sibawoganiramu bala balina bulediyo bw'obudodi tetumanyi oba emisambwa gizina obudodi tetumanyi oba emisambwa gizina obudodi efirimu egenda maaso omanyi gamazima nakabeerako dda naye nemala nenkakolaki kakati aboki agezanko nnyo okubabuulira ye wa ku kyalo naye byakimanyiiko birala wabula omanyi omuntu obanga omumanyidde oluusi ayinza okugamba ebintu notakolaki notabitegeera kyokka bagenda ku luzzi ne batandika okutambula buli wamu wonna ne batuuka n'okwerabira gye baali bava tuyite wano efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso nga batandika kutambula gye bayise nga bajja si gye badda ente zeeno nga zikaabanga engalabi ebutose waliwo ekyalo ky'otukakumu ne bagamba nti emisambwa girunda ente n'owakana muwoza nte zeeno zeerunda zokka abantu abamu ebyo tebabimanyi oliaga ndi ente zeeno zeerunda zokka kumbe mubaamu omulaalo atalabika waliwo omulaalo abaawo nga talabika genda okulengera buli webawogana ente esiita ente nga etakula bulala ente nga etakula bulala muli ku fujjo bambi kumbe waliwo alunda ente gwe batalaba tebalina kyebalaba sonkoli kyadda is not so human efirimu egenda mu maaso nga basanyuka bagenda balekana nga ebaagala naye bannaye mugenda mu maaso n'ebikolwa ebyo mwatuva wano kabeeyongerayo sokulindeko ono ogenda okwetegereza ebifaananyi byakubye mwe mu kifaananyi nga nengeramu kyesitegeera ebifaananyi obedda bye beekuba mwebaddewo omuntu gwatali mulimba nammwe ebifaananyi ebyo byoliko bifu omanyi okwekuba ekifaananyi bayeekuba serefi ne mulabiikiramu omuntu omulala gwe bataategeera kakyova olaba eddalu kintu kibi ono obwedda bagira obupapula wali mantalahana nga yabuweereza atandise okutunula nga atalina wuzu ate mantalahana aweereza obupapula so lyonna liba ddalu mu kibiina kati ebintu bino bifaanagandala n'abavubuka bali abaali ku kyalo era baatuuka ne basanga abalomba abaali basima omusenyu omusomesa abalaga eddalu gye liva era kikye lireeta ng'abanyumeza biki ebyali ku baana bano abagenda ku kyalo ng'okulambula naye nga balambuza fujjo kati baatuuka nga tebakyajjukira ludala gye bavudde era kye baakola kwe kutandika okulekaani babuuza bano be balombe be baasooka okusanga okuva lwe batandise okutambula nga twagala kale twagize naye ne tutetegera wa gye tukwata aboki
oba wewe simujja subulayo wawe munayita mu kapanda ate saawa za kapanda kaba wali eri kaba kanyuka akapanda kanyuka akapanda kanyuka kambabuuza ani abaleese wano naye namwe mwatugambye byakabi simanyi tulambula ate mutuleeta musenyu omusenyu bagulambula simanyi otuyita bazimbi mitwene yalaba kyekyo nange laba ente mu kkubo bana abaluzi bano tebalina magezi gwe ssebo kyanga tuyameko n'otugobera ente ezo egenda maaso eddalu lisudde abaana bano mu buzibu ente ze z'abagoba ente balalu abaana b'ekibuga beeyokya waweewolere emamala bo balaba ente zibagoba laba etabu laba leenya enfirimu egenda bakutemu mamanyabo ono yatya twagala tumenye ludajja bigwera emisambwa gibeera eno mu kibira nga giŋoola kyekika by'emisambwa kati batulenga omusambwa omukulu gujja wabeerawo omusambwa taata omusambwa maama n'omusambwa omwana kiki ekika by'emisambwa musambwa taata najja ye Sonko Richard Original Names oh yeah we are here we are ulira omusamba gusirisa gutya omwana akaaba we are here olusambwa sambwa me ulire omwana nga musambwa akaaba bagusirisa bagwokya kamyu kakali bidaba n'ebireesa obuzibu baabo efirimu egenda maaso efirimu waba tukyalidde ogenda okwetegereza omusamba gutandise okwogera olulimi olutegerekeka kaakali waliwo abayingidde ekyalo kino zaleese abavume be babagenda maaso n'okulayika ndi bamalawo obulombolombo omusambwa guba gwa mirembe nnyo nga tonnakola kigunyiiza beetaaga bonna era omusamba guno gwalagirawo abantu abajja ku lukalu kuno ne batandika okuleka ne bamalako emirembe ababadde bakwasa ebyabwe emirembe ne mujja mukola ebikolwa eby'okuvuluga ekyo nedda laba ensitula y'omusambwa tegitambula gibeya bubeya bali mu bibira bakuba enduulu ente zibagoba laba kava kiki naawe okaaba ki okaaba nnyo sirikakonta
oyirimbuka ki efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bali abakaba baveemu ebyokaba biveeko va ku kuŋŋaŋala takyasambu tugenda maaso n'ekifaananyi bekweka gibaguddeko mwekweka ki mwekweka ne gibalabikira ku luno mudduka giziba ekkubo ne ligita mudduka aba abalalu bano mulekanirani gasiya walaba emigongo emisamba gyategedde abantu bano si balungi n'akamu gyategedde abantu bano si balungi era negiryoka gitandika okucyankalanya embeera tugenda maaso wangi bannange mukola ki wawe mama jangu kale tabe firimu tunulira tunulira alo ono gyamuyingizaamu amaanyi gaagyo mwe muleeta eddalu wano mwe muleeta eddalu wano tugenda maaso ne firimu muleeta kwani eddalu njagala olabe nabagambye nti banange tekati omusajja mwavumye waki omusajja mwavumye waki mwe mwaleese obuzibu olaba kuno ku kyalo tebavumako bw'okozesa olulimi oluvuma ku kino ekyalo oba oleese buzibu ono obedda gwe ŋŋamba ne mga olina omwogo oluwewere weegendereze kati era naye munsonyiwe naawe ate tukusonyiwe fe abatugoba banyiize nze bane bebi nzizeeka kiki ekikubi kyekibuukudde musirike waliwo ekibuukudde kwa nini ekimebukula kwa nini ekimebukula mwe gundi mwe bekwesembu kati sebe emisamba gyabayitako ng'egitabalabye omusamba guyinza osiika akanyeebwa nga kababuli gwe n'olowooza kayidde ne gwetooloola ne guyita mu kayuukiyuuki bali bamanyi bekweseeko maaso gokka obubi na busigadde bweru tegitulabye kirekano tegirabawo oba waliwo eddagala eririgireetera okutunuza endali wegitunulawo girabanga awatali kati eri neyeefula eyebakidde eddala banemundeke neebaka enze nzuukuke nga ndabika ndoota wamasituka oli aloota mumuveeko ogenda okwetegereza taloota bannanga ayiikayiika ki abadde kyono ng'ayiikayiika mumuyole ayiise mumuyole ayiikayiika ayoleddwa aguddemu ekikangabwa bambi nammwe bambi egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso ne bamugjayo ne bamugjayo tambula bamuyodeyoddeyo aboki kindeze mukwate bwoti
oba kyekimulenga kiri mupeera wansi w'ennywanto. Emisambwa tebagimanyira aba waweewa kati ate omulwadde bakanyuga eri ekyekango muyimirire mbabuulire firimu yino nanana ate buli wabayita ne batayita ekigambo kimumenya nokundaba ne mudduka sikyana abuntu. Tubadde tumanyi ekikulu emisambo edagirabikira mu biddugavu ate ono mwajjidde kati ate bagenda okitegeera nti munnaabwe kwe kudda emabega omulwadde gye bamukanyuze. Omulwadde bamukanyuzeewa sooka omukwatiko nentununsi mweri n'abadde kimu munnyonnyole nekyabadde genda oleete eddagala tuleetereyo omwetango sigumanyi ne bwe gufaanana naawe bambi nafazali mumperekereko oba nange ndi namulwadde situkatwalire eriramuka n'omulwadde bamumulamusa mpulira mbadde nina okuzirika nzirise. Kikino walumugire situka mwanguye nammwe nga zitowa nnyo nono n'omugongo nga basitula muntu egenda maaso. Omulwadde alabye n'ebizibu kakati emisamba wejajja ogenda okwetegereza bannange omusambwa ne gulyoka gusitula omuntu ne gumuteekamu amaanyi gaagwo gumusitula nga bwe gwagala ne gumubeba yibo kigendererwa kyekyo omusambwa guno okuleka niguteeka muntu n'amaanyi gaagwo. Omusambwa ensajja situkawo yanguwa bano omulwadde gwe badduse ne baleka emabega omusambwa ne gumusitula nkulagira obutakola nsobi yonna era gwateeka wooda empya ogenda oleete banno bona twagala banno ogende ng'obaleeta tubeetaaga kuba balina okuba kibooko n'okusokoolwamu emyoyo gy'ebuuta. Buli woolagirwa okutambula n'ekyo ekikugambiddwa ekyennono oba onyoomye. Awava olugero luno lugamba akanyoomonyomo omusambwa tebagunyooma. Akanyoomonyomo bwe ndikutta ndikwata mulala. Buli woonyooma oyo akuli mu nnyumba woonyoomera asula mu njuyo bali ku ttale woonyoomera asula mu njuyo efirimu egenda maaso
wonyomera asula mu njuyo Kunonya. banange baby ngaini baby nakunonyeza da baby Musirike mabuli. Musikale wano. Unamperekereko nange mwendaba twaligenze ffenna mumanyi munesi mumanyi gyemba mbakunonya kati njagala nasooka mperekereko tukobere oba tebana bakudde then tujje tulone nkwagala ddi yakyobola obwedda nkunoonya engeri y'okuva mu kibira ekyaleesa obuzibu kakane nyina bakino katulabe kakane jangu tugende katulabe gye biggwera bano baabano wowe ekiro olunaku olw'ekiro baatandika okutya abaana bano okusinziira ku mboozi nga emboozi bwe yabadde ebeewuniikiriza emboozi ebawuniikiriza era batandise n'eddalu bugenda okukeera ku makya enjo naye yagenda natusuubiza otunula sooka olindeko mmwe kiki kino emisambwa girina bye gyakutte baasi olino eyabadde alwadde ng'atazze akunkumuka emisambwa gyamuzizaamu amaanyi era ne gimutuma bano nammwe mwekweka nnyo nga mbanoonya wulira kati mbadde njaga jangu nze jangu mumperekereko lwaki otwalako omu y'omutwala wa nga kalina amaanyi bulala gwe kano banange kafuuse ekitagambika mujje wano munnaabwe yabagoba munnaabwe yabagoba leeta enfirimu egenda mu maaso wawe bannange mutandise otomera ente zaffe mutandise otomera ente zaffe egenda maaso Yes. Kati kiri ekibala kyako omusambwa gwamukola ki? Bannange omusambwa tunuulira omusomesa yabinyumya omusambwa omusambwa ensajja gwanywezaako omuwala omu wegumu nyweza negumu toddamu kwepanka gwamuyonkamu olwepankopanko kati bwegumuyonkamu olwepanko negusika enviiri omutwe guno zikulinga entambi za sitoovu mpitaako gwawalula oli simanyi oba eno yeraavu negumutuusa wano mwagamba temusinikirwako ne munaabira mu luzzi lwaffe ate nga mulina mu nsonga zammwe
bali be baleeta eddalu munange ffe tetwaliko kakati buli kwe gunyweza gwe gukyusa situka ate ddala okyalimu emputu okyalimu emputu ne guzingako naye kaakati we gumuzingako kyekiddako mulaba akatijjo n'eddalu eryo abantu mulina okwegendereza eddalu gyabagwako ne giryoka gigoya bali ne gigoya bali nga kwe giraba egenda mu maaso yagoya bali bamalamu eddalu misamba gigoya era ne gibula nabo. Mwali muwuliddeko abantu abagenze ku nzizi ne batadda? Mwali muwuliddeko abantu bagamba ne jinja lyamumira? Ku guno kwono omuwala eyawolereza omusambwa ulira amba nti no asobola n'okufuuka bba waagwo ate nga gwalina omukazi waagwo. Kati omukazi omusambwa ne gujja ne gutandika okukola olutalo. Ku lwaki bali abalala babasse muwala yekka yasigaddewo ate nga n'omusambwa. Kakati emisambwa gino nga gimaze okuleka gisanyawo abaali basigadde. Abooki ye yadduka misinde naye waliwo ng'abalala bonna bamaze okuleka ne bakolebwako. Waliwo yasigala omuwala Abooki bannange yagoba bali misambwa nga gugoba tegukulekera. Abooki yadduka nga bakuba enduulu yatuuka ku kkubo ne gibaleka. Naini mwe mulula emisinde gy'abano gye gyabeeyimirira gyasigala giyomba. Abo basaaga era bakwata ekkubo ono ne bamunyweza. Yali mukyala Abooki sirika kati olekaana wano gwagambye tegenda kubeera bba. Okimanyi weyogeza nga mpulira waliwo ebintu ebimu byemweyogeza nga olowooza oli wekka. Yagamba nga mbye tatya misambwa asobola n'okulabika nti ajagala newe gujja nga gwagala laavu agiguwa. Kati omusambwa eguba mulaavu guba tegusanyuka guteremeena buteremenyi. Oli mugole ne gutandika omutimba mugole wakuno togaana bugole yesonko Richard ageeka gubanga laavu y'omusambwa ebaamu olukokokoko ne gutandika okutona. Ate awo kokkiriza ngaino ojja kuyimba sipulano omwala ng'awenga omuguliguli mu kuterena kumbe guba gukyaterena. Oli yayina mukazi we ono ye namba 2. Muli kuki wano namba 2 na munagani buko nze tebangattako iromu todanga mukwesirwaza gwendi ne bwe muzengulu takyadda muleka agenda kufuuka omu neddono balinya nafu namba 2 twala eri nze tongattika muleke gubadde gutwala Kimirongo muleke unaliko omukufa agenda kufuuka nga nkwendi naye utumugatte ku famire yaffe.
muliki bayagala omugatta ku famire yaabwe. Watandise ddi. Ekyo nno kyabaviirako olutalo. Musambwa guno nga tegwagala bba waagwo agende maaso nakikolwa. Mukyali wano bali baduse baduse ne kukubo ga mukyakaya na bukayanyi bali bayise mbuyisi. Gwendi soke tuve kwekyate bali bagenze batya ate. Master Ulira Musambwa najjo gibeera n'ebbuba. Kale nno mu mboozi eno ono yeewuunya. Musambwa ssebo gwayombera ebbuba nga kulengera bba waagwo bintu byonna bagenda kumutwala. Kali nga mugamba byonna bye mbadde nsomesa gwe ebbuba lyobwedda lyolinamu lyolabye. Musambwa gyakola ebbuba. Kale nno abatandise nga abefujja emboozi eno egenda okuba neefundikira bweti ng'abayizi bano bategedde ekigambo fujjo lireeta ki n'okulabika nti teweekumako mu ddalu kyandi kulabika nti kikusuula mu buzibu. Era yabagamba wano tujja okulabika nti tutandikira emboozi enedderera ekwatagana ku kanyoomonyoomo. Abadde Sonko Richard Elgon Breaker ne Deo Mugisha tubadde tulaba akanyoomonyoomo nate nga lijeminze badde nkwereza tubaganye bonna bagire bina Uganda akume. Nebwingezako okulwana nze kola obutuuka